afuuse Golodi. Golodi atabudde internet. Okitegera. Naye nze kyendabye embeera mbasomesa ebintu bino abamu kati nga batudde awo bakuba bufaananyi nga atudde ku dining ng'ali mu kunsavinga mmere. Bwe buno obuzibu bwe tusanga bayanga professors bwe buno bwe tusanga. Osomesa omuntu naye nga ya akuba kafaananyi ka bufumbo kulabira ddala nga gwasaanidde okufumbirwa. Kati by'osomesa tasobola bikwata. Anyway, okusaagamu tusaagamu naye ensonga eri serious. Nabagamba olutalo luno baluyita de-dollarization. De-dollarization. Naye nkugamba nti Golodi oyo goyina America emwetaaga okusevinga dola. Wabula ne China ne Russia bamwetaaga okusevinga ki? Okukuba dola. Okitegera? Ye BRICS, ekabinja ka BRICS ekyakaleta okukwata amagalo gaayo ku Golodi wa Uganda. Wabula n'Abamerika bano nga bayita mufe ababi aba people power movement. Fe tulina okutaasa Golodi oyo okulaba nga tagenda mu ngalo za mu China na mu Russia kugenda mu gaani lulu. Okitegera? Naye kugamba nti waliwo olutalo lwa interest baluyita de-dollarization nga Uganda yaluyingira ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa January omwaka gwa 2025. Naye kugamba lwakuwono gwe tulina ye mutumbaavu alina n'olutalo lweyingizaamu lwe bayita decolonization. Decolonization lwe yayingira mu mwezi gwa July 2024 ng'ayita mu kabinja ka Nnaamu. Kati ebintu bino bitandise okuvaayo. Ate bivaayo ate mugamba Shama yogera ku Golodi. Ebintu bino twabisoma dda. Ne mbagamba China weeryawo eyagala kubabba weeri. Okitegera? Naye mu America tasobola jikkiriza ng'ayita mufa ababya aba people power movement nga able leader waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert agamba tuyita mu democracy na human rights. Democracy na kugamba it is an American policy oba capitalist policy boje bakozesa okuba embwezo. Okitegera? Kati lindako katono nga tunagenda wala njaga tusokeke Venezuela. Ekigenda maaso mu Uganda kye kigenda maaso mu Venezuela. Kakati wano wetudda just wa tuliko ka step katono nyo nti wa Venezuela yagenda kubwe sawa yonna. Naye njagala video zengendo kuzanya ngenda kuzanyiro esooka ye Venezuela eyogera ku democracy era China yagamba nti America tagenda kutwala democracy ayagala kubba bya bugagga nagwa n'otalo wa interest. Then ngenda kumala nkuzanyire yo mu America nga eyogera Minister for State wa Foreign Affairs Marco Rubio nga akugamba fake elections. Museveni ye yetegeka kutegeka fake elections zino ze consequences zizagenda okufuna. Kakati katusoke tuveeke Venezuela tudene mu America then zije tweyongereyo nkulage. The showdown between Washington and Nicolas Maduro is spiraling out of control, and now China has officially stepped into the fight. Beijing is siding with Maduro, accusing the United States of violating international law and Venezuela's sovereignty. In a fiery statement, China declared its opposition to any foreign interference, warning that America has no right to dictate the internal affairs of another nation. But behind the rhetoric, critics argue China isn't defending democracy, protecting a dictator. And that raises an even bigger question. Why is Beijing willing to shield Maduro so fiercely? Is it about oil, military strategy, or simply a new way to challenge U.S. power in its own backyard? Meanwhile, Maduro himself has ramped up his threats, warning Trump and the United States not to dare, even suggesting that any intervention could mark the beginning of the end of the American empire. Bold words, but can he really back them up without China's protection? One thing is certain, Washington isn't stepping down. U.S. officials remain clear Maduro's is... So kati ndowooza chai oye China. Ye China agamba nti America ekijirumbisa Venezuela si ku protectinga democracy wabula eyagala kweyingiza mu nsonga zaaki za nsi ndala. Na kugamba policy y'omu America bagita direct intervention policy into domestic policy. Okitegera? Ye ayingira mu policy y'ensi yonna naye ng'ayitira mu kintu kye bayita democracy. Ayitira mu kintu kye bayita democracy. Wabula ne China bakugamba nti eriwo protecting oyo dictator kye kiri mu Uganda. Museveni ekyamuddusa ku ba China n'abarasha kufuna protection. Wabula n'omu America ekimuyimiriza naffe abantu ba bulijjo tugamba dictator tuviire twagala democracy na human rights kye kigenda wa. Kakati kino kye nabagamba nti ono mu America osinika ebinyo yonna gy'obeera oli. Naye senga olunaku lutuuka nti ozanyidde ku interest ze waakiri akusiiga ekintu kyonna kyonna najja nakkuba. Akugamba ekisooka agenda kulistowalinga democracy mu Venezuela. Ekyo kimu. Ekyokubiri yagamba amukuba lwazi drug cartel. Naye ekyo kya drug cartel just kibadde kikwekwasa bwekwasa. Omumerika ayagala kukuba Maduro olw'okuva mu policy ezize. Okitegera? Ayagala kuteekayo democracy nakugamba mu nsi wali abantu bayita ba democrats. Kati okizempo omutuusi abazanyirako just akyaliisa bijanjalo mpiso naye we tujja nakugamba mu Uganda tugenda mu protestive vote. Mu protestive vote ogenda kuwa protecting a democracy. Wabali
of which ne Museveni abibaddemu emyaka ananga mwatubira be bamufundinga ensonga lwaki campaign yaffe wedde badde gamba stop funding the dictator, make democracy and human rights a precondition for your support or relationship with Museveni. Kati mugenda kubira bakonti kati bivudde mu bigambo okitegera nkugambye tugenda mu protestive vote Museveni akabbe gwosituke olabe tabbu kakati njagala naso musoke mugateke Venezuela mulawe ekituka ku democracy omumerika akikola atya Maduro is out of power. Museveni kieteke ye mujaliko mulabawo China yakoze endagaano nayo kati yebalekanye saawe eno mulabawo omumerika ku side yafa akugamba democracy agenda kukola either Museveni saawe eno yasalawo either agenda forcefully oba peacefully ne Maduro ye yalonze force kati bagenda kumuwa force nabagamba owekijja ku mumerika ku interest yezize okumwavuwaza gwakusanyawo akwata ensi n'agifuula Libya wadde obaira weewaana nnyo nga Gaddafi akwata ensi n'agifuula nga Iraq. Maduro wabanga Amerika tanafuna gwaza ku ntebe kubanga teri kalulu kati agenda mujjako na force kati waba tanafuna gwaza ku ntebe agenda mukuba atambula agende bo bajja muyita atereza ate tujja ne mu Uganda uche ekijja bino Museveni byali mukola nakugaga omulaba Museveni nga yekutiza ku Amerika nga yekutiza ku China n'abalasha just to celebrate omulaba nga yekutiza ku NAM ne BRICS just to celebrate omanya revolution yesemberedde akagwa tulengerayo kakati katugendeko mu Amerika ku kya fake elections ezijera tweyongereyo. The elections were completely fake. They leveraged migration against us to get those concessions, and now they have these general licenses where companies like Chevron are actually providing billions of dollars of money into the regime's coffers, and the regime kept none of the promises that they made. So all that needs to be re-explored. Because in Venezuela, you have the Russian presence, you have a very strong Iranian presence. The Iranians, in fact, are exploring, or in fact are beginning to build ayogedde ku fake elections azogeddeko owulidde ekigambo fake elections at least ekyo mukiwulidde then n'ayogera ku Russian presence mu ggwanga lya Venezuela nakugambye Russian presence weri mu Uganda ngeyita mu kabinja ka NAM, Russian presence weri mu Uganda ngeyita mu kabinja ka BRICS, Chinese presence weri mu Uganda ngeyita mu kabinja ka G77+1, Chinese presence weri mu Uganda ngeyita mu kabinja ka BRICS. This is against the American interest yawe tulaga nakugambye Museveni agenda kubwa fake elections kuluna azitegeke zigenda kubeera zijja fake gwe muna Uganda kusituka kubalaga nti elections zino ziri fake then wamala okubalaga nti elections zino ziri fake bano bayita ba Democrats America bebayita ba Democrats yes be bananyini beno policy ate bananyini ba interest eyo Museveni gyali yagala okukwata kujagala okutigenya then nakugambye nti ono mutumbavu yayingidde n'olutalo olwa decolonization Golodi oyo gwe mulaba mu Uganda Golodi oyo ekirombe ekyo it is one of the oldest discoveries ezakola mu Uganda Golodi oyo in fact gwe basooka n'okuzuula bamuzula mwaka gwa 1928 Golodi oyo bamuzuulira owebusiya gwe njogerako ekyekirombe kyakutte n'awaani n'awa China ne bakigulawo simanyi ne China bakozewo simanyi bazinzewo simanyi bazimbyewo ki mining center bajizimbyewo okay it is okay naye oyo Golodi Mungereza ya muzuula mwaka gwa 1928 mugende munonyerezeko even yasooka ne kopa atenga kopa gwe bali basinga okwetaga ebyobugagga byonna Uganda byerina abangereza babimanyi gwe nawe by'otannamanyi babimanyi kwa babizuula da kakati Museveni wabanga byagala okukozesa agende mu abiwe China iyo tabu olo lutalu nabagambye ono mutumbavu yayingira ekintu kye bayita decolonization yayingira ekintu kye bayita de-dollarization kati mwe bumulabanga ayingira endagaano n'omu China mu just clap your hands mu manye nti revolution akagwa tukasemberedde akaluke tugenda mu nabagamba ka ba Democrats sika Museveni kakati ye Museveni luli wachi kibadde tekikola nakugamba badde ne bachalibe ba Elias Lukwago nga asiriwaza bano balina okusoka ne banoonya opposition y'amaanyi oba opponent yali ku byalaali bamulina yefa ababi aba people power then wetumala tugenda ku meza kikyabadde Congo nabagambye awo ku lukalo lw'omuddugavu ensi zisinga okwetaagibwa Uganda na Congo kati China yagadde ekwese opportunity gye basigazza eya Uganda mbwirage nti eyo gundi eyo mining center bibagiguddewo era eyo gundi evunaanibwa ku bo yes you can do anything you want with your Chinese with your idiots we don't give a damn about that naye nkugambe munna Uganda that is a victory for us bana abantu bado tubulijjo tubalaga nti Museveni is a hypocrite nga balowooza tulimba kakati akibalaze nti ddala nze ndi hypocrite nsobola n'okuva mu ndagaano zammwe n'engenda mu z'aba China that is our victory naye nkugambye all eyes on Venezuela we mumala okulaba ku Venezuela mugenda kutegera ekigambo democracy kyekitegeeza kubanga abamu njogera ekigambo democracy mukyebanga democracy nti kalulu nga bulijjo bakacyanga tebalina kye bakolawo
duno tuli mu revolution ya ddala we are going in a new Uganda naye Museveni yasalawo tugiyingidde tutya kumpaka oba mirembe option ye naye zisigadde sizize for God and my country Uganda